Wonyokedde olunaku olwaleero nga by'ebigezo by'akamalirizo ebya siniya ey'omukaaga eby'omwaka guno. Olunaku olwaleero bijjiddwako akawuwo okwetooloola eggwanga lyonna era nga bakola amasomo ga arts batandise n'essomo ery'ebyafaayo liyite history ate nga bakola amasomo aga sciences batandise na bibala olunaku olwaleero. Okusinziira ku kitongole ky'ebigezo UNEB abaana abakunokeeza mu mitwalo 14 be batudde ebigezo ebyakamalizo bya siniya ey'omukaaga omwaka guno nga emitwalo 6,968 abo baana bawala nga bo abakunokeeza mu mitwalo 8 baana balenzi. Kati no bayongudde abampi n'abawanvu okukuuma ebigezo bino obutiribiri era nga babikuuma bali 991 saaka ab'ebyokwerinda ababayambako 470. Ayogerera ekitongole ky'ebyebigezo mu ggwanga ye mukyala Jennifer Kalule Musamba asinzidde ku kitebe kya poliisi Nagolo mu Kampala n'alabula abakopa ebigezo nti mwolekedde okuyingira amakomera era nga bajja kubagombamu obwala emyaka giri 5 ng'oli mu komera. Kati ategeezezza abo abagezaako okutambuliza ebyo ebigezo ku mitimbagano giyite social media omulizi WhatsApp n'ebintu ebirala nti ogwo nagwo musango era guno omuze bangi abeggulidde omuze nga guno naddala abasomesa n'abamu ku baana nga bakozesa zi WhatsApp nti gwe banagombamu obwala amateeka gajja kulamula. Jennifer Kalule Musamba atutegeezezza nti ebigezo bitandise bulungi era bisuubira okutambula obulungi okwetooloola eggwanga naye alabudde abakopa nga beeyambisa emitimbagano tibajja kubakwata. Twagala okutegeeza Abannayuganda nti omusango gwonna ogwekuusa kubeera nga olina ekigezo ekiteeberezebwa ku ekigezo kya UNEB oku social media obanga lupapula lukalu bayinza okusiba emyaka egiyinza okuwera 5 oba okuwa engasi ya miliyoni n'okwogera obategeeza nti okola kyetuyita sharing ku social media nagwo omusango gwa naggomola. So singa kiba kizze ku ssimu yo naawe n'ogenda mu maaso n'okiweereza omuntu omulala naye basobola okukwata. Ate singa bakisaba ku ssimu yo naawe obeera omu ku abo ababalirwa okubanga olina olupapula olwo mu bukyamu. Ku nsonga y'ebigezo ebya siniya ey'omukaaga nga bitandika olwaleero RDC mu disitulikiti y'e Buyende yawumula amajemeja Betty Akero olunaku olwaleero adduse Zambwa okutuuka ku ssomero lya Buyende Seed Senior Secondary School mu bitundu 406 okutaasa abaana 36 ababadde bagandiddwa okutuula ebigezo byabwe ebyakamalirizo nga essomero lyekwasa nti liriko ensimbi ze libanja abaana bano omuli ezemmere n'ebintu ebirala kye bagambye nti kino kimenya mateeka na kuteeteganya baana babadde balina okubakkiriza bakola ebigezo awatali kubateeteganya kuba waliwo omuwaatwa ogw'ekitongole kya UNEB okusooka okwata ebigezo by'abo ababanjibwa oluvannyuma ne basasula ne babifuna. RDC Betty Okero alabudde abasomesa bonna naddala abo abeggulidde omuze ogw'okugaana abaana otuula ebigezo ebyakamalizo nti kimenya mateeka. Kino kireetedde abaana okukeerewamuuko okutuula ebigezo okumala eddakiika eziweredde ddala nga 30 ekikontana n'amateeka g'ekitongole UNEB era nga RDC e Buyende agambye kino tayagala kiddemu kuwulikikanira Buyende eyo. Essomero lya gavumenti teriri supposed okubanga lisasula ebisale byonna okujjako abazadde bwe banga bakkirizaganyizza ku ssente ez'emmere zino okuba nsaamusaamu ezitasobola okuleetera omwana okulemererwa okusoma. Naye ate wano kyetusanze namba 1 nafunye ensimu ku makya ng'omwana abaana abamu nga essomero babaganye okutuula ebibuuzo bya senior 6 ng'olwokuba tebanabatuukiriza ebisale eby'essomero. Naye bwe n'amaze okuba amasimu nange okwetuukira byensanze wano headmaster ali mu kwoza nti ate abaana tebaagaaniddwa bona babakkiriza. Kituufu kiyinza okuba kituufu bona bakkiriziddwa naye ate nga amaze okuba amasimu nakubira DPC nenkubira DIO nenkuba amasimu kati wentuukidde wano tusanze abaana bona nga batudde naye nga olw'okuba twamaze okukola ki okuba. Kati byensanze wano nsanze nga headmaster ngamba nti abaana aba senior 6 basasula emitwalo 16 nga za mmere aba senior 4 baali basasula emitwalo 14. Omusasi waffe Desara Rogers mutundu lino atuukiriddeko akulira essomero lino Tamale Julius n'agezaako okwegaana bino ng'agamba nti abaana bayinza okuba tebamutegedde naye nga byonna bimukalidde ku matama. RDC bw'amutabukidde nga talina kyakuzaako.
Bana kukola bibuuzo n'essomero lya yuzi tobeere baana kukola bibuuzo wabula abaana abandi bakubye amasimu baliko ba RDC nga babinze mu bibuuzo biseera biba bingi bakubira amane ebigezo bali kutomera te ba invigilators babaire bakatuuka so abaana wano ido tibabaire otwayenda okubawa identity aye nga babulati babaawo so twayenda okubawa weekend tibabaire otwaye tukasortinga dot issue okwongera okubawa identity cards bayi obuti abandi abatono bakuba amasimu akola DC nga wetubalobere aye ekiseera we baleetera ebigezo bonabona basimbe line tebayingira bakola ebigezo so ekyo nekibe aye ekiri behind that tesomero libaire indiscipline mu baana ebayirewo kale ekyo tyewuunya ino okubanga basoboire okola ekyo. Omusasi waffe Dizara Rogers era asobodde okwogerezeganyaamuuko n'akulira essomero lya Kyabazinga College Yowanume Hussein ategeezezza nti ebigezo bitambudde bulungi. Era abaana bakoze bulungi era okusinziira ku bwe bali kwogera bibuuzo bye basetinze faanana n'ebye babaire bali tuubira era bye babaire basomanga mu kibiina. Aba mathematics bona bakoze ng'era okubala kubako kusigala kubala era bali kukoba nti bye babaire basoma era bye base. Sofa ebibuuzo biri kutambula bulungi abaana baife bona baripotinze okuida okukola ebibuuzo. Kira mwana yena atakoze ebibuuzo tulina ba candidates 252 era bona baliwo tubateeseteese bulungi okusobola okubanga bakola papers dibonekeire okubanga didda kuba nangu okusingira erala ku baana abeeteeseteese. Amawulire amasunsulera amasengejje agawana n'ag'ebweru rediyo eriemu yokka Nabasa Twamba. Wonyokidde olunaku olwaliro nga bababaka ba Paalamenti abakiika mu Paalamenti eya East Africa egiyite East African Legislative Assembly EALA nga bakulembeddwamu Sipiika waabwe the Right Honorable Joseph Ntakirutimana. Olunaku olwaliro bakyaliddeko ekkolero ery'emmotoka erya Kira Motors mu bitundu bya Mutahi mu disitulikiti ey'Ejjinja okulaba emirimu bwe gitambula mu kkolero lino. Okusinziira ku Sipiika Ntakirutimana asiimye gavumenti ya kuno olw'eddimu lyekoze naddala ne kye batuuseeko ku kkolero lino erya Kira Motors n'agamba nti ebyokuyiga bibadde biyitirivu era baakukola kyonna ekisoboka babitwaleko n'ewaabwe okubigabana ne gavumenti zeeyo. When I came, personally, I didn't expect this. I was thinking about some tools importing from Japan, imported from Germany, and which are fixed from here. What I saw is that everything is made by themselves from here. So, honorable members, we thank you. Brought us somewhere where we had covered something new. For the engineers who are working here, you are African and you are East Africans. We are proud of you. This is the first place in East Africa where the car will make the bus. Omubaka Veronica Kadogo ng'akiika mu Paalamenti eno eya EALA era nga yaliko omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Buyende agambye nti kati kye batuuseeko okufuna ekkolero lino erya Kira Motors emmotoka ne zitandika okuva wano kino kikulu nnyo era agambye nti kadde ka kunoonya katale bagenda kweyambisa omukisa gwe balina okukiika mu Paalamenti eno eya East Africa okufuna obutale obw'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo agakola East Africa ne Africa okutwaliza wamu era naye asiimye emirimu amakula egikolebwa mu kkolero lino erya Kira Motors. Ekintu ekiri wano Kira Motors Uganda tibaidi tulina zaabu. Kira Motors eri ku manufacturing buses ate buses eri ku manufacturing da masandalaze liri user friendly liri environmental friendly tidi polluting atidonoona environment yaife ate da sente ntondo ne musanfu nti Uganda saa no tuli ku manufacturing buses ate tulijja kubanga tuli kutunza East Africa tutunze Africa yona kubanga saa wadino munsi daife dineda East Africa ezira nsi erina project ngene eya Kira Motors era ni musanfu eri government tumwebale okuta sente mu Kira Motors okubanga esobola oku manufacturing buses edili environmental friendly edili user friendly. Omusasi waffe yajjati Amina Mirembe ayogerezeganyizaamu n'akulira eby'omutindo mu Kira Motors ye Ian Kavuma ku lw'ekkolero lya Kira Motors abikudde ekyama n'agamba ogwa bwe bagukoze kati katale ke kasigadde.
call upon the whole of, especially town service, because I've seen the small buses that can go for a distance of more than 100 kilometers. I've seen the long distance buses that can go for 500 kilometers. So I call upon all the investors, all the private sector to buy from us, East Africa, and buy specifically from Uganda. Again, all our airports should now use buses specifically created and built and constructed in East Africa. And I think as East Africa Legislative Assembly, we have a role to play. We will say that in our airport, we don't want to see any bus that is not, because we have the capacity that is not originating from East Africa. So we cannot have a white elephant here. We will all support it from the 8 member states and beyond. We will buy from ourselves. Amawulire amasunsulira amasengejje agawana n'ag'ebweru, radio eriemu yokka, Nabasa, Twamba.